biri mu parliament nali nsubira opposition nti kyegenda okusaako amaanyi. Example, Presidential Elections Act balangirira akalulu Mpuuga awangudde Munyendo Mukungwe naye bya president tujja birangirira Kampala. Kiki ekikugaana okulangirira president awangudde Masaka City n'oweerawo ne certificate era ne bira transmitted nga yeri final. Bwe mbanga nze candidate nga ni president nga noonya DR forms 16 district 16 neza site 10 the DR forms 15 nese kunotuula ku radio wano nga chairperson of commission ali mukusoma Kabera Maido Mango Tree A to Z akaluka president nga byolinze nga ogenda kuwangulwa president ng'olinze kusoma A to Z Kabera Maido bya tugulika tutambula ntulondo obululu mu Africa ono Africa ebintu kuno byendeka mu parliament babikozeeko twali kipya kyekya kwe kwasinze okusaza amaka olwe Kenya nangirira yako Malawi kwe basinze anagamba nti mu kifo ky'okugamba nti banzi byakalulu nkasoomuuze mu ggwanga lyonna ku district 16 olondoba mu mwezi 15 gye balowooza nti bakubbye netteeka nga mwalikola nti oli bw'asoomoza district 10 n'aprovinga 5 nti bamubbye kasazibwamu. Kakati oli akugamba nti ebyo byogera bituufu naye Mpuuga naye tebajja bikkiriza. So bwenkubuuliza atagenda kubikkiriza ate anaakulangirira atya ng'owangudde. So olina okutegeera nti ebintu bw'obusaza okuteekawo pressure eya transparency ey'obwerufu olina giteekawo kuva ku ntandikwa. Bw'ogamba nti ajja kukkiriza mateeka ate anakkiriza ddi okukulangirira byonna byonna obeera nga atambulira mu kwerimba n'okulimba abalala. So first things first, bw'oba ogamba nti omu ku basambi alina firimbi mu mpale asamba nayo wala agenda kuteba ng'afuuwa eddenge musooke muteekawo embeera emuggyako firimbi. Bw'aba takkiriza kuta firimbi mukkirize nti mugenda mu muzannyo gwe mugenda mumukkiriza nti bababbye emisana kwalaali. Kakati ekyo kiri feeri abagala enkyukakyuka nti enkyukakyuka tugyagala tweke genda nga twemulugunya mu kkubo okuva ku ntandikwa y'okugenda mu kalulu kano tulina okuteekawo embeera mu parliament n'ebweru wa parliament. Bwe bamugamba nti parliament etambula kasoobo, parliament yemu tuba kuteesa ku tteeka lye baagala okuleeta okuza abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye bali bakinamu interest. Anti wenkubuuliza nti ani akuganye gwe okupushinga interest yo nayo nebeera ku mmeeza n'okuba essimu n'ogamba nti ebyokuyisa amateeka obudde bugenze eri eryo etteeka nti bunaba kuyita. So awo enjagala wali ekinyusi byenteeka mu parliament babikozeeko twali kipya. Kyekya kwe kwasinze okusaza amaka olwe Kenya nangirira yako Malawi kwe basinze anagamba nti mu kifo ky'okugamba nti banzi byakalulu nkasoomuuze mu ggwanga lyonna ku district 16 olondoba mu mwezi 15 gye balowooza nti bakubbye netteeka nga mwalikola nti oli bw'asoomoza district 10 n'aprovinga 5 nti bamubbye kasazibwamu. Kakati oli akugamba nti ebyo byogera bituufu naye Mpuuga naye tebajja bikkiriza. So bwenkubuuliza atagenda kubikkiriza ate anaakulangirira atya ng'owangudde. So olina okutegeera nti ebintu bw'obusaza okuteekawo pressure eya transparency ey'obwerufu olina giteekawo kuva ku ntandikwa.